يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Twagala okwebaza gwe wenna akyagenda mu maaso lwabanga okyawuliriza 107.9 Pal FM manya eddoboozi Omar Suleiman Kasule program manya obusiramu bwo ebegguse mu kaseera kano kennyini. Tukwebaza gyonna gy'osobodde okubanga bw'otweyimirizaawo waakiri okuba lwe twasembayo okusisinkana okutuusa olunaku olwaleero ne Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa tumwebaza okuba nga akyakutukuumidde okutuusa akaseera kano. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bonna abakyalina obuzibuzibu obw'enjawulo ne bwe bafunye okuva lwe twasembayo okusisinkana okutuusa olunaku olwaleero, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abanguyize kubanga lahu makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala yalina obufulumiro bw'ebyo byonna bye tuba tufeesinze mu bizibu bye tusuubira okuba nti obaolyawo bitukawubiriza. Ate ekirala ne tusaba bonna Allah subhanahu wa ta'ala bajjuludde okuva lunaku lwe twasembayo okusinkana okutuusa olunaku olwaleero, Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba abeere nga bw'atyo abasaasira. Tugaa nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaba Allah w'ekitiibwa tabarakahu wa ta'ala abeere nga bwe batyo bannaffe abasaasira, ate naffe abeere nga bw'atyo atulongooseza wayukhtimu lana bihusni al-khitaami, atuwe naffe enkomerero obaolyawo esinga okubeera ennungi. linasala amaamahu wa nahnu mimman radiya a'malahum, tugende okutuuka gyali Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli mu abo obaolyawo emirimu gyabwe egyasimibwa. Allahumma ya rabbi amin. Ekyo nga tukimaliriza kkiriza era nyongera okwebaza nti obudde buno si bwangu. Abantu babeera mu kuba bisiki, tubeera mu kusumagira, tubeera mu kukola ki obukoowu bungi, naye tugamba nti katwerekereze tubeere ku paalo tuwulirize programu ezigenda mu maaso. Tusaba Allah w'ekitiibwa abaweemu ekyensusso, abamalire obaolyawo ebibasumbuwa ebibateganya. Ate naffe ne tusaba Allah w'ekitiibwa atwongere obusobozi n'amaanyi tusobola okulaba nga tusobola okuweereza ebyo ebisobola okugasa edduniya okwetooloola ensi yonna. Nyongera okubatumiraku mwenna abasomesa bange beesinza kumenya ono waakiri nnyinza okuwonako abamu nga Sheikh Ismail Lukeberwa, Sheikh Sinan Zaidi wa Kinyankaali, Sheikh Hassan Tayyib Mutumba n'abasigadde Sheikh Uthman Nsimbe awekazo na bonna abagenda mu maaso kubanga mutuwuliriza. Tusaba Allah w'ekitiibwa abatuweera obulungi abeere nga bw'atyo abasasulamu bulungi mu mirimu obaolyawo gye mwakola ate gye mukyakola, Allah abeere nga agibanguyiza. Allahumma ya rabbi amin. Ekyo nga kiwedde mukkirize butereevu ku mulembe mulundi gwaffe ogwasembayo okuba nga tusisinkana. Twasembayo nga tutunuulidde ku nsonga esookera ddala eyali ekwatagana ku mawaani al-irith al-thalatha, ensonga ekwatagana ku ensonga ezigoba omuntu mbusika essatu, nga tuli ku nsonga esemberayo ddala era nga twagitunuulako ne tulaba waakiri ebigikwatako olubereberye, ennyanjula yaayo butya n'ennamula ez'enjawulo kubamanyi. Era nga ku mulundi ogwaggwa nkakasa twalaba kye twandiise istithnaati al-fuqaha al-hanabila min hukmi hadha al-mani', ezimu ku exceptionals ziyite ebyalondobebwa mu nsonga y'okuba nti omuntu abawukanya eddiini tebasobola kusikiragana nga tugambe nti omusiraamu n'omuntu yenna ow'eddiini endala. Abaffe biki obusiraamu bye bugoberera ng'obaolyawo bisobola okubeera nga bisaawo akakwate ku mbeera y'obusika wakati waabo bombiriri. Twasembayo nga tulabye ensonga eyasookera ddala mu nsonga essatu ezareizingibwa oba ezaleetebwa ku sayidi ya Imam Ahmad ibn Hanbal eri abamanyi abayivu ab'enjawulo ku nsonga eyo. Obwo nno ne tugamba mu nsonga eyasooka twalaba ekifaananyi ekisooka baatuwa ebifaananyi bisatu, ate ebifaananyi ebyo bisatu twalabako ekifaananyi kimu nga kirimu ensonga bbiri. Ekifaananyi ekyo kye twalaba gwe wenna agenda mu maaso okubanga otuwuliriza kyali kiyitibwa al-irithu bilwala, obusika okukwatagana oba olina akakwate konna ku bunonozi oba okuva mu buddu. Al-irithu bilwala so si bil muwalaati,
muwala tiguli guba mukwano nkwatagana nnungi ey'omukwano ogutuusa n'okubanga bwoti mufukanga basseruganda. Naye kino alwala kitegeeza buddu. Omuntu yenna yali abaddeko omuddu n'abukesa enkya n'abuvaamu nga either mukama we yamutadde obanga waliwo Allah gwayisizzaako n'abeera nga bw'ataba mu buddu. Ka an yu'tika almuslima abdan kathira, nga okubanga afuuse ensonga y'okujja omuddu mu buddu ate abadde ye musiraamu ng'ate gwajje mu buddu ye si musiraamu. Ennamula ezo abamanyizi kitwaliko ku mulundi guli ne tugezaako okulaba nga tukinnyonnyola waakiri okusobola okulaba nga kitegeerekeka eri abatuwuliriza n'eri abagoberera ensonga zino, naddala ku mukutu gwaffe ogumanyikiddwa ogwa Islamic Inheritance Consultancy in Uganda oba Inheritance in Uganda. Wali ku YouTube channel ne tugamba nti gendawo emisomo gibaako, subscribinga, commentinga, sharinga, saasaanya obuntu buno abantu basobole okulaba nga obutyo basobole okuba nga babuganyulwamu biidhnillahi tabaraka wa taala wabi'aunihi. Twawunzika ensonga eyo ku mulundi gwaffe ogwaggwa nga tumaze okulaba endaba z'abamanyi ab'enjawulo ne batugamba kye baasemberayo ddala, newankubadde nga abasinga obungi beekwata ku nsonga y'okugamba nti alwala, ensonga y'obununuzi tiyagenda wala nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka okuba nga yagigeraageranya n'agamba nti luhmatun ka luhmati nasabi, abange okununula kuno omuntu okumujja mu buddu nsonga yeefaanaanyiriza era obukulu bwayo bwe bukulu nga bwolaba obukulu bwa oluganda oba famire. Awo n'abamanyi ne banaakasha ensonga ne bagamba nti idha munia man huwa aqrab ila almayit bidamin, bwe kibanga oli ali okumpi ennyo n'omufu ku nsonga y'obuzaaliranwa obw'omusaayi, huwa munia, agobeddwa lisababi ikhtilaafi ddin, olw'ensonga y'okuba nti eddiini eyawukanye, fakaifa yu'ta wa kaifa yuwarrath man yukhalifu almayit biddin walaysa lahu aw laha alaqata damin. Bw'oti ate omuntu bwe bawukanye eddiini n'omufu nga talinayo wadde akakwata ak'omusaayi ku ye, ne tugamba nti ate ye tumusembeze. Idhan faqala alulama fa inna dhalika min babi awla an namna'ahu wa alla nu'tiyahu shay min al-irith. So kiba kirungi nnyo kisingako ogamba nti ate tetumuweerako ddala kubanga oli ow'olulyo a'la daraja mimman laysa lahu alaqata dami, ye yaba asinga okuba nti ate oli ow'oluganda abawa kitiibwa nnyo era abawanjawulo wankizo okwabukanako n'omuntu gw'otagatta naye luganda lwa musaayi oba olw'obuzaaliranwa. Hadithi twaziraba era nga kasangaawo we twagezaako okulaba nga wakiri tulambulula ennyo ddala ku nsonga eyasooka mu bifaananyi ebibiri ebyenjawulo bye twagezaako okulaba ku nsonga mu kifaananyi ekimu mu nsonga ebbiri ze twagezaako okulaba nga tutunulira n'obujulizi. Eyo yali ndaba ku sayidi ey'abamanyi ab'enjawulo, tebamuwa kantu konna kayinza kulaba kitwalabya inda aljamhur. Okusookera dda qawlu al-awwal twagirabye agambye nti fa innahu yarithuhu in lam yakun lahu warathatun. Endaba eyasooka yeeyo yali wa proposal y'okuba nti omuntu ono bamuwaako basobola okumuwa newankubadde nga baawukanye eddiini. Ate endaba ey'okubiri mu ekyo ne bagamba wa alayhi ammatu ahlul ilm, nga kyekyaliko abamanyi abasinga obungi mu bamanyi b'eddiini y'Obuisiraamu ne bagamba nti la tasobola kuweebwa. Kyekyo kitusoose nakyo kyetukunnyonnyodde. Katugenze ku kifaananyi eky'omulundi ogwokubiri nga ate nga nkakasa nti ku mulundi guli nzijukiranga abaali bakikonyeeko. Ekyo nno kyekigamba kitya hiya suratu thaniya, ye kifaananyi ekyokubiri. Batugamba nti idha aslama qaribu lmuslim, singa idha aslama qaribu lmuslimi almayit qabla qismati tarika fa innahu yarithuhu idha kana lahu nasibun. وهي قول عمر بن الخطاب وعثمان والحسن بن علي وابن مسعود وجابر بن زيد ومكحول وقتادة وإسحاق وإحدى الروايتين عند الحنابلة. batugambye ate singa case esangibwa nti omuntu afudde
naye mu kufa kwe nga abadde alina akakwate n'omufu ak'oluganda, wabula nga we wafiiridde ow'oluganda tabadde musiraamu. Naye qabla qismati tarika, emmaali nga tennaba kubanga bweti egabanyizibwa, fa aslama, n'ayingira eddiini y'Obuisiraamu n'akomawo gye yava. Fahal lahu aw laha nasibun min al-irith aw min al-mirath, abafu omuntu oyo afuna oba tafuna. Batugambye bw'abanga alina akakwate ku mufu ak'omusaayi oba ak'obuzaliranwa n'abeera nga aslama qabla qismati tarika, n'aba nga asiramuse olubereberye nga emmaali tennaba kugabwa ng'ebadde ekyaliwo intact, fa innahu yarithu, awolo aweebwa, asobola okuba nga aweebwa ku mugabo. Idha kana lahu nasibun, akalombolobo kali kamu singa abadde nga ne bwe yali badde musiraamu, nga bino ebyokugamba nti simanyi abadde mu ddiini gundi tebibaddeewo, naye nga ne bwe yali badde ng'omufu agenza okufa nga bonna badde basiraamu, ng'abadde ali omu ku abo abateekwa okufuna. Kitegeeza bawulema bagamba nti aweebwa omugabo ku lw'ensonga eyo, kubanga akomyewo okusookera ddala gye yava. Ate ekyokubiri wazzeewo enkolagana, nekuba nti wazzeewo enkwatagana wakati w'amadiini n'omugenzi, newankubadde n'ekyokubiri nti emmaali ebadde teraba kubanga egabibwa. Ne batugamba nti wahiya qawlu Umar, ebigambo ebyo nga bw'olaba tubyogedde yali nkola y'emu nga Umaru kyekigambo kyatambulirako ku sayidi ye, wakadhalika Uthman bin Affan ne bano basahaba kibaru sahaba alladhina kanu bijiwari nabi sallallahu alaihi wasallam, bali nnyo ku lusegere lwa nabbi, wal Hasanu bin Ali ne Hasan mutabani wa Ali, wa ibn Mas'ud wa Jabir bin Zaid wa Makhul wa Qatadah wa Ishaq wa ihda riwayatayn inda al-Hanabila. Ate nga enjogera emu ku ezo ku sayidi gye tuliko yennyini eya sayidi ya Imam Ahmad ibn Hanbali, nga bwe kiri nti era gye tugezaako okufuna okutangazibwa kuno, exceptionals zino gye tuzijja okusobola okulaba nga ate tweyongera okulaba nga tetuzibuusa maaso. Ne bategeeza nno wano wammanga era nga batugamba nti wastadallu an dhalika bima yali, ebintu byonna bwe biba bikolebwa tebiba mu bbanga, bivaako obujulizi. Batugamba baleeta obujulizi bono wammanga bwe bwekwatako. Ma rawa ibn Abbas radiyallahu anhuma, bye bigambo ebyaleetebwa Ibn Abbas, Allah sime ku bombiriri, agamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, ompaka wa Allah wekitiibwa yayogera n'agamba nti kullu qasmin, buli muteeko gwonna oba ebitemwatemwa byonna oba engabanya yonna, qusima fil jahiliya, eyatemwatemwa mu kiseera eky'obutamanya, mu kiseera ky'obusiraamu nga tebunnaba kubanga obw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama butinta, tebunnaba kubeera nga obaoliawo bujja eri abantu, fahuwa ala ma qusima, kisigala nga bwe kyali. Njagala owuliza akantu kano. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba kullu qasmin, buli ntemaatema, buli ngabanya eyali ebaddewo ng'obusiraamu tebunnaba kubanga butuuka, fahuwa ala ma qusima, ekyo kisigala nga bwe kyali. Kankuwa ekyokulabirako eri abantu ng'oggyeko bino ebyokugamba nti oli yeekwata ku nnono oba yeekwata ku ki, eriyo abantu kye baalina edda mu ngabanya yaabwe ey'ebyobugagga, nga era bakimanyi nti gundi afuna kino. Kankuwa example emu nti wano mu Buganda for example, ate nga ne bonagenda ettoolo kuba twakiraba, ne bonagenda mu Banyakitara era isaidi eyo yemu, pozi ne walala, omwana yenna omuzadde bwe yafanga, abaana bano abawala n'abalenzi baaweebwanga emigabo, kiba kibanja babatemeratemera, naye ate abaana abawala amaka agabaddemu gye bayita matrimonial home, omubadde abazadde ababiri maama ne taata, amaka ago gaalekebwangawo nga g'abaana bawala era nga we basigala mu nnyumba eyo. Kyasigalangawo ekityo okuva edda mu jahiliya ng'obusiraamu tebunnaba kubanga bujja. Ntegeeza wano mu Uganda, jahiliya eya Uganda bwetyo bwe yali
kubanga obusiraamu 1884 nga terunnayingira kiseera kyenjogerako ate nga ne bwe bwali buyingidde nga tebunaba kubanga busaasaanira ggwanga nga bamu bakyali ku nkola eyo. Kati ekyo bwe kiba nga obusiraamu bwakwa-approachinga in that state mu mbeera efaananako bwetyo agambye nti fahuwa ala makusima bwe bumala okuba nga buyingidde ne tubutegeera nga kati olwaleero Allah bwatusaasidde ne tubaako ketumanya ku bwo fahuwa ala makusima tetusobola kuddayo kuzuukusa ate already ebyali bitambuliddwako oluvannyuma wabula nabda'u min haythu wajadna alfahma lilislaami tutandikiraawo obusiraamu wennyini tubutegeeredde ekitegeeza nti gwe kati alaama tugamba nti okusinziira ku nkola eyakolebwanga olubereberye tekyakola era tugamba ntugezaako naawe n'okikola nga bakadde bwe baakikola anti abamu twatamira enkola z'abakadde baffe wadde zaali nfu ate nga Allah atugamba ti abange ne babeera nga baali babuze onaabagoberera bugoberezi katulina kulongoosa gw'alaama ng'alaama nga mukadde we byalaama biri nga byenjogedde ekyo kigamba nti oli ku kikyamu tereeza ng'obudde bukyali kubanga okumanya weekuli ne ba consultants we bali ate nga nyongera okutegeeza nti ofisi yaffe wali ekawempe munnange weeri gwe wenna ayetaaga okubanga ojja consultinga oba okwongera okutangala mu nsonga ez'enjawulo Islamic Inheritance Consultancy Office wali ku poliisi kawempe emanju Absa Bank awo tuli tuba sobola okubanga bwotyo ojja ne tuba nga tusobola okunaakasa ensonga ez'enjawulo n'osobola okukola ekintu ng'okoledde kumanya oba oli awo ne weewala n'ensobi eziyinza okuddirira olubajeberi oluvannyuma ekyo nno bwe tukiteeka ku bbali kibadde kyakutangaaza nti ensonga munnange gye tutambulirako ebiseera ebisinga tulina okuba nga tuzeegendereza tetugoberera mukululo gw'abo batalina kumanya wadde wana kye baakola ekitalina kubanga bakikolera mu butamanya tetusobola ate naffe gamba nti ekimu gwe mukululo gwe tugenda okutambulirako paka ate lwe tulidde eri Allah tugamba tutereze mu kaseera wekeetaagisiza tusobole okulaba nti generation ezinaddako zisobola okugoberera ekyo ekituufu kyekyo nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyatugambye nti kullu qasmin buli kyonna ekyatemwatemwa ekyagabanyizibwa engabana yonna eyaliwo kusima fil jahiliya eyagabanyizibwa ng'ekiseera ky'obusiraamu obwo nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yajja nabwo nga bwe kyatemwatemwa mu kiseera ekyo fahuwa ala makusima kisigala nga bwe kiri tetukitampalinga wa kullu qasmin na buli kutematema kwonna kugabanya kwonna adrakatuhu au adrakahu lislaamu obusiraamu bwe kusanze kangambe okusanze ng'obusiraamu bumaze okujja ekyo ekigambo ekituufu na buli kutematema kwonna kugabana kwonna ekitegeeza nti omuntu eyafa bw'aba yafudde eggulo ng'obusiraamu bwakujja nkya ffe olwaleero kino ekiro kye tulimu n'olunaku lw'eggulo tukyali ku nkola eri wabula enkya singa obusiraamu bunajja gwagenda okuddako okufa ampuliriza nze nga nkyaliwo nkyasomesa newankubadde nga nange nja kumala nfe tugamba nti ffenna tulina kugoberera ekyo obusiraamu kye bugambye biri ebibyo n'ozingako obuzinzi n'osuula mu kasero n'ogoberera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakuwaddeko okumanya n'abikulambululira ng'ayita mu bubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama n'agamba nti wa kullu qasmin adrakahu al-islamu fahuwa ala ma qusima fahuwa ala qasami al-islami kiba kijja kutambulira ku mbeera za busiraamu kyembagambye eyo hadithi netugiteeka wabbali netugenda ku hadithi eyokubiri ekakasa kino nti tugamba munnaffe oli waabanga asiramuse ng'emmaali tennagabwa kitegeeza nti okugaba kumusanze asiramuse simanyi oba kategerekese bulungi ku kyetubaddeko omuntu bw'abanga asiramuse ng'emmaali tennagabwa maana dhalika adraka alqasmi alislaama okugaba kusanzeewo obusiraamu ng'olwedde bumaze okubukaala so singa kyetujja okulaba mu maaso awo tujja kufunako n'ennamula endala kyetubadde kinnyonnyola ekyo wabula singa kubadde kwagabanyizibwa qabla islaami ahadin ng'omu tannaba kubanga asiraamu kono gwe tugamba yava mu ddiini y'obusiraamu nga bajawukanya n'oli
gwe yali badde asikira. Kitegeeza nti mu kaseera bwe bagabayidde emmaali bwabanga abadde akyaliyo ne bagigaba neggwaawo, idha aslama fala iritha lahu, bw'ajja n'ayingira eddiini y'Obuyisiraamu kitegeeza nti obusika bwamusuba, kubanga tetujja kuzzaayo katambi mabega. Ndowooza kitegeerekese bulungi. Kakati nno daliiri eno yakubiri, nabbi sallallahu alaihi wasallam batugamba nti an Urwata ibn Zubairi wa ibn Abi Mulaika, hadithi ngeva eripotingibwa basahaba omuli Urwatu ibn Zubair noleeta ne ibn Abi Mulaika bombiri radiyallahu anhum ajma'in, bonna Allah tisabasa okusaasira kwenne gibali, an النبي صلى الله عليه وسلم ngababijja kumbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam bagamba nti yakolaki, yagamba man aslama ala shay'in fahuwa lahu. Bonna bujulizi bukakasa yenna siramukanga alina kyasiramukiddeko, wenna siramukanga wasiramukidde waliwo ekigenda mu maaso, fahuwa lahu, kiba kiki, amakulu kimuweebwa. Yenna ayingirawo, manyi Abaganda balina enjogeza gye bagamba nti ataliiwo tagwirwa muti. Njalukakozese ataliiwo tagwirwa muti. Omuti bwe gugwa nga toliiwo gukuba baliwo, ogenda okujja nga bakubikira. Wabula singa ate gusanga nga already toliiwo, wooli naga nti naye yabadde mu nnyumba survivinze, naguwulidde nebbooluka yankubyeko nennuubuka wano nange nabaddeko. Kitegeeza bwe kiba nga osobola okuba nga naawe oli omu bagwereddwa omuti, kyekiri kitwogedde nti anna alqismata adrakaka wa anta muslim, okugaba kugenza okujja okuba nga kubaawo olwo nga munnange omaze okuba nga atoosiramuka. Kitegeeza anta yani hatha alqisma laka, okugaba okwo naawe okuyingiramu, naawe oli omu mubannannyiniko. Eyo nga tuvuddeyo hadithi eyokusatu ku nsonga eyo, anna Uthman ibn Affan, ebigambo biva ku sahaba ayitibwa khalifa owokusatu mu bakhalifa bannabbi sallallahu alaihi wasallama, amanyikiddwa nga Uthman mutabani wa Affan, Allah asiime ku ye. Bagamba nti waratha rajulan aslama ala mirathin qabla an yuqsima au an yuqsama. Agamba nti Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu, batugamba nti ye jukira yali in charge, commander in chief mukaseera ku mulembe gwe. Batugamba nti yasikisa, yaleeta omusajja mubaaliwo mu kiseera ekyo nga ye mukulembeze, n'abeera nga yamuwa obusika, yani qassama lahu almaala, yamuteekamu abo abateekeddwa okufuna emigabo mu maali y'omufu. Qabla an yuqsama, emaali, kubanga omusajja ono yali tannaba, alladhi aslama qabla an yuqsama, yasiramuka ng'emaali y'oli gwe yali alina okusikira munnange yali tennaba kubanga egabanyizibwa. Allah n'amuwa chance, n'agenda okusiramuka nga tennagabanyizibwa. Fawurritha wa u'tiya nasiban, n'abeera nga yaleetebwa omusajja oyo ne bamusikisa, ate era n'aweebwa omugabo gwe mu bujjufu. Nkwongera hadithi oba nkwongera ebigambo bye bimu ku nsonga eyo. Ekigambo ekyokuna, targhiban lahu fi lislaami wa ta'lifan liqalbihi wa hathan lahu alayhi. Ekikozesebwa ensonga efaananako bwetyo, lwaki tetumugoba, lwaki tugamba nti kale newankubadde nga yali abuvuddemu naye alizuweera akomyewo, khallina nu'allifu qalba, katusobole okubanga bwetyo omutima gwe tugezaako okugubudaabuda. Wahatha lahu alayhi, n'okwongera okugwemfasayizinga, okugukubiriza n'okugubugiriza, okubeera nga omuntu ono abeera mutebenkevu era abeere munywevu, aleme kusagaasagana ku ekyo kyaliko ekikwatagana n'eddiini ye. Ekyo ye riwaaya neesoose mu kifaananyi ekyokubiri. Riwaaya eyokubiri mu kifaananyi ekyokubiri kye tuliko, kye tugamba wali, singa omuntu aba asiramuse, ng'asiramuse oluvannyuma lw'okuba nti emaali
ebadde tennagabwa, tabadde musiraamu naye ayingidde mu busiraamu ng'emmaali tennaba kugabwa ey'oli gwe tukakasa nti amuyinako omugabo. Ne batugamba eno riwaya thaniya eri Imam Ahmad, kusaidi ya Imam Ahmad agan al-Hanabila, kusaidi ya Imam Ahmad, wa alaiha ammatul fuqaha, ng'era n'abasinga obungi mu bakugu bayirimu eya fiqhu wa jamhur ahlul ilmi, n'abasinga akthariyatul ulama, abamanyi abasinga obungi bagamba anna man aslama ba'da al-maut, omuntu yenna singa asiramuka oluvannyuma lw'okufa kw'oli gwateekwa okusikira, wa qabla qismati al-mirath, ng'era n'emmaali tennaba kugabwa, la yarithu, tajja kubeera mu basika, li'umumi qawli nabiyyi sallallahu alayhi wasallama, olw'ebigambo bya nabbi ebyajja nga bibuna. Bigamba bitya? Ti la yarithu al-muslimu al-kafira, hadithi egamba nti omusiraamu tasikira atali, wala yarithu al-kafiru al-muslima, nabwekityo n'atali musiraamu tasikirwa musiraamu. Hadithi eyo gye beekutte, kujjukira twagisoma mu nsonga eyasooka, wa anna al-milka qad intaqala bil-mawti ila al-muslimina, n'olw'okuba nti kimanyikiddwa bulungi nti obwannannyini obwa emmaali gye musuubira okugabana olwedde bwajjulukuse mu kaseera oli we yafiiridde oba we yafiira, bwali bwajjulukuka ne buva mu mikono gye ne bugenda eri abantu abalala. Falam yusharikhum man aslama, kubanga bali gye bwagenda ate bo baali basiraamu by then mu kaseera ako. Idhan falam yusharikhum man aslama, nekiba ng'ono yali tali wa ddiini oba wanzikiriza yeemu n'omugenzi, ye teyabeegattako mu nsonga eyo. Amakulu ye yali apart from them, ye yali already ali saidi ndala. Kamala utasamu, binono bigambo byabamanyi kusaida Imam Ahmad, naga nti nkitwale oba kuba ekyokulabirako nga bw'onoolabanga emmaali eyo singa babadde baagigabana, wali anna al-mani'a min al-irith mutahaqqiqun hala wujudi al-mawti, n'olwokuba nti ekiziyiza omuntu yenna obutabeera mu abo bateekwa kufuna kibeerawo mbagirawo mu kaseera kw'okufa kw'oli abadde nannyini. Falam yarith, y'ensonga lwaki ono tajja kubeera era tali mu abo bafunye. Kamala ukaana raqiqan fa u'tiqa, era kyekifaananyi kyekimu kikube singa abadde muddu n'aba nga ateereddwa mu kaseera waateereddwa ng'emmaali badde tennagaba. N'agamba atya au lam yabqa ala kufri au kama lam baqiya ala kufri, era kyekimu singa aba abadde agaanye okuva eri gyali n'asigalayo mu ddiini ye, n'ayawula eddiini n'ono omugenzi, nti bisigala bye bimu. Njagala yawula ebigambo bino bibiri, zino ndaba z'abamanyi ez'enjawulo zetunaakasha. Walqawlu bil irithi fi hadhihi alhala adharu dalilan, naye njagala okukuwa amawulire amalungi nti ebigambo byonna nga bw'owulidde tubyogera, ekigambo ekigamba nti omuntu oyo ateekeddwa okumuwaako ku by'obugagga oba aweebwa omugabo gwe, huwa adharu dalilan, bwe bujulizi obweyolefu obwenkukunala okwawukanako n'obujulizi obusigadde. Wallahu a'lam, Allah gwe tukwasa byonna kubanga yasembayo mu kumanya. Lianna al ahaditha, olw'ensonga nti ebigambo by'omubaka sallallahu alayhi wasallama sahihatun sariha, bituufu nnyo ate era birikkiriya byeyolefu, fi thubuti al-irithi fi hadhihi al-hala, mu kunywezaawo obusika, mu kunywezaawo okutoola omugabo okuguwa omuntu yenna asiramuse mu mbeera y'okuba nti waasiramukidde emmaali ebadde tennaba kubanga egabanyizibwa. Wa anna man aslama qabla qismati al-mirath, nti omuntu yenna aba asiramuse ng'emmaali tennagabanyizibwa, falahu nasibuhu, ateekeddwa okuweebwa omugabo gwe,
wahiya nasibun khassa, era ng'omugabo ogwo guli specific, gwanjawulo, gweyawulidde. Tuqaddamu ala nassi al-aami, hadithi eyajja ng'eyogera again nti wahiya nususun khassa, abujulizi obwogera kuwa omugabo omuntu oyo asiramuse naaba ng'aweebwa emaali nga ebadde ekyali nga tennagabanyizibwa, agambye nti obujulizi obwo buli specific, bweyawulidde, butongole, bwanjawulo. Obujulizi obwo agambye nti tuqaddamu ala nassi al-aam, bukulembezebwa ku bujulizi obwajja ng'ate bugeneralizinga oba nga bukizingira wamu, bugitwala nsonga nti tetemwatemamu, tekyukakyuka, etambulira wamu. Falahu nasibu minhu, tugenda kumuwa omugabo, tujja kumuwa omugabo min al-irithi ma ikhtilafi ddin. طيب لكن نقدم على النص العام المانع من الإرث مع اختلاف عفوا bukulembezebwa tugambye tugenda kumuwa omugabo newankubadde nga bwalina okusikira we yafiiridde babadde baawukanya enzikiriza, naye olwokubanga asiramuse ng'emaali tennaba kugabwa, nsonga egenda okumuweesa mu mbeera efaananako bwetyo, mu mbeera efaananako bwetyo. Tayib, eyo ne tulaba nga ekifaananyi ekyokubiri bwe tutyo tukikubye wali. Ekifaananyi ekyokusatu ng'oba oliawo kye tugenda okuwumbawumba nakyo mu nsonga zino. Assuratu thalithati azzawjatu lkitabiya. Singa omufu aba avudde mu bulamu bw'ensi n'alekawo omukyala nga babadde baawukanya eddiini, naye nga gwaleseewo be bali be tumanya bali mu Qur'ani Allah bayogerako be bayita ba ahlul kitaabi. Bagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti al-yawma uhilla lakum al-yawma uhilla lakum ta'amu alladhina utul kitaba al-yawma uhilla la nasitu al-aya suratu an-nisa. Allah subhanahu wa ta'ala watukiririza okuwasa ba ahlul kitabi mu bakyala, wakadhalika ta'amukum hilun lahum wa ta'amuhum hilun lakum, emmere yaabwe efuuse halaali gye muli n'emmere yammwe efuuse halaali gye bali. Walmusanatu min alladhina utul kitab, n'eri abakyala abo abeekuuma ab'ensa mu ba ahlul kitaabi nabo Allah n'ababakkiriza. Kati singa tekijjaawo okwawukanya ddiini, jjukira oli bamutute min alkitabiya, naye wadde Allah yakukkiriza okumuwasa mu mbeera efaanako bwetyo okusinziira ku muwasafaati ezigobererwa ezimanyikiddwa, n'ekitundu mwoli kitwakyogerako situwagala tukibeere nga tukikubaganyako ebirowoozo ekiyitiridde. Naam, ne batugamba wano idha aslamati fi iddati wafaati zawjiha, idha aslamati fi iddati wafaati zawjiha, singa omukyalo ono akeesa enkya n'aba nga asiramuse, naye nga mu kaseera waasiramukidde asiramukidde mu bbanga ly'okubanga abadde baawe yakamuvaako, ebbanga omukyala lyamalikiddwa lyatuula ebbanga lya myezi 4 n'ennaku 10. walladhina yatawaffawna yadhuruna azwaja yatarabbasuna bi anfusihinna 4 ashhur wa 10. Eri abo ababa bafudde tebalika bakyala baabwe, abakyala abo beesiba ne beesonyiwa ensonga z'obufumbo okumala ebbanga lya myezi 4 n'ennaku 10. Kati mu kaseera ako mukyala wo oli abadde kitaabiya, Allah n'asaasira mu mbeera eyo y'okuba nti munnange Allah asaasidde omuntu ono n'aba nga alaba amazima ye si bino byakuperereza ebya bannayuganda abamu bye mujingajinga n'opangapanga osobole okuba nga osiramuko osobole okufuna ku maali, ne bw'onaagifuna era ojja kumaliriza nga tejja kirina kijja kugasa bw'onaaba nga ddala si kituufu kyoma Allah ajja kutunira kiri mu kifuba kyo. Ne bw'onaaba ogifunye ojja kuba ogifunye haraman era ejja kuvunaanibwa yawma alqiyama.
ate Allah ne bana bagikuwadde ng'obadde olimba mu mutima gwo Allah tajjiji kuteera mu baraka era ojja kusigala ng'obonaabona mbeera efaanako bwetyo. Naye man aslama wahuwa yathiqu dhalika, yenna asilamuka ng'akakasa ekyo kyaba akoze nti ddala kyekituufu ne decision ye okuba nga bw'atatambulira ku busiraamu, fahuwa oyo gwe tukomyawo n'abeera nga bw'atyo abeera nga aweebwa omugabo ku nsonga efaananako bwetyo. Ne tugenda mu maaso nagamba nti oyo tugenda kumuleeta olw'okuba nti ebbanga likyaliwo, omukyalo ono abadde akyalimu edda ery'emyezi 4 n'ennaku 10, fatarithu minhu, tugenda kumuwa omugabo nti listimrari alaqatiha bihi, kubanga olwedde akakwate kabadde kakyaliwo akaliwa kekukuba nti ebbanga omukyala lyateekeddwa okutuula nga bba afudde yebbanga lya myezi 4 n'ennaku 10 aba kyalina akakwate era aba akyabalibwanga akyali mu bufuzi mu mikono gy'oli omugenzi paka ng'emyezi n'ennaku ezo biweddeko. Wa qiyasan ala man aslama qabla qismati tarika, kigeraageranye kw'oli abaasiramuse ng'emmaali tennaba kubanga bwetyo egabibwa. Agambye nti bikhilaafi ma law aslama zawju alkafir, kyawukanako ate singa kino kikubye nga mukyala yasigaddewo, naye singa tukikuba ng'omusajja omusiraamu wawasa omukyala oyo nga si musiraamu nga kitaabiya n'abeera ng'omukyala oyo avudde mu bulamu bw'ensi, obusiraamu bwo bugamba kiggwe kuggwa omwami. fazawju alkafir afwan omusajja gw'obadde musiraamu nga omukyala si musiraamu, makulu mukyala kitaabiya, kati ne kijja ku nkola ey'okubeera nti mukyala ye yafumbirwa omusajja atali musiraamu. Allahu akbar. Tayib, bwe tugamba nti omusajja omusiraamu awasizza omukyala atali musiraamu, tukirabye kikyokubeera nga gw'owasizza alimba kitaabiya, batugambye nti omukyala oyo bw'asiramuka mu bbanga lya idda gy'ateekeddwa okutuula asekeddwa okuba nga bw'ati akusikira. Naye ate singa kisangibwa nti ate omusajja aslama zawju alkafir, omusajja tabadde musiraamu yawasa omukyala ate nga musiraamu, simanyi oba mukitegedde, muli abadde kitaabiya nga mukyala kati kitaabiya nga musajja, naye kitaabiya nga musajja nga ali awasizza ala almar'ati almuslima ng'alina omukyala musiraamu. Abaffe singa omukyala ono ava mu bulamu bw'ensi omwami oyo n'asiramuka after sometimes, ekyo kikkirizibwa? La, fa innahu la yarithu, oyo omusajja tetugenda muwa. Lwaki? linqita'i ulaqi nikahi, olw'okuba tewaliiwo bukwakkulizo obukwate bwonna, kakwate konna ka bufumbo eri mwami oli, tewaliiwo kakwate kwonna ku ye mu kaseera ako wadde n'olubereberye ng'omwami tannaba kubanga bw'ati asiramuka bemawutiha, taliwo bikhilaafiha. Okwawukanako ate ku mukyala ye yatokkirizibwa, naye ate omukyala tokkirizibwa omukyala kufumbirwa nti nfumbirwa mwami kitaabiyu oba nfumbirwa omwami atali musiraamu, kiri mamnuu. Omukyala asobola okukkirizibwa okusikira bw'abanga omukyala nga asiramuse mu bbanga ery'omwami waafiiridde nga teginnayitako myezi 4 n'ennaku 10. Naye ate omwami bwe kiba nga omukyala afudde ng'omwami si musiraamu, omwami takkirizibwa kusikira mukyala oyo mu bbanga eryo, oba bbanga ki ne bwe luba lunaku lumu takkirizibwa. Ebigambo ebyo nga bwe tubyogedde. Wa hadhihi suwaru thalatha far'un an surati athaniya, bino byonna nga bwe tubyogedde byonna bikwatagana n'essuula oba kitwandiise ekifaananyi ekyokubiri eky'omu makkati. Wa thabitatun laha fi madha fi lkhilaafi wal istidlali wat tarjihi wallahu a'lam. Ate nga kikakafu nnyo kinywevu naddala
mu kwawukana mu njawukana oba mu differences ez'abamanyi mu birowoozo eby'enjawulo reasonings zaabwe ez'enjawulo wal istidlali wa tarjih ne mu kuleeta obujulizi mu kulambika obujulizi obutukwatako wakadhalika n'okubanga tusalawo ekyenkomeredde wallahu a'lam Allah gwe tukwasa byonna katuwumbewumbe na bino ng'obitegeera ekisooka tambih bino bikulu nnyo التنبيه الأول أن لو أسلم كافر بعد موت مورثه المسلم سينغو muntu yenna atadde musiraamu asiramuka oluvannyuma lw'omuntu we abadde omusiraamu yali badde alinako obusiraamu wa qabla qismati tarika nga n'emmaali ebadde tennaba kubanga egabanyizibwa waritha mimma baqiya duna alladhi qusima asobola okubanga afuna ku maali etannaba kugabibwa wabula singa wasangibwa egabiddwa olwo aba talinaawo mugabo ala alkhilafi almutaqaddim kusinzira ku njawukana ze tulabye ez'abamanyi ne reasonings ez'enjawulo wa amma idha qusima jamia almirath singa ate emmaali kisangibwa ng'ogenza okusiramuka nga yonna ebadde emaze okuba nti bweti egabibwa wa ta'ayyana haqqu kullu warithin buli omu n'amala okuba nga afunye omugabo gwe thumma aslama ate oluvannyuma gwe n'osiramuka fala shay'a lahu olwo tolinawo omugabo gwonna kantu konna وكذلك الحكم لو أسلمت الزوجة الكتابية إرنا ملويت ويري كيمو كم شالا ينقوا واسانغا سيم سلام وابانغا الله أمكود توفيق نابانغا ألونغامي جمالي يتمدواكو اجتوندو وابانغا تنغابيوا طيب تنبيه الثاني kino kyakwe kitegereza kyakumulundi gwakubiri la yarithu man kana raqiqa yenaba mu buddu oba abadde omuddu tasobola kubanga bwatyo aleetebwa mu busika ena mauti muwarithihi